Mathias Mpuga nsamba bulyanga weekwekereza bulyanga weefuula nti oli wankyukakyuka kumbe ye mmwe bamu abalya ne siiti buhabulwa mu ngalo era mmwe bamu abakoze ekyamaanyi okulaba nga eggwanga lyaffe lidda emabega okulaba nga sitoogo yaffe tetambula nga bwe twagala etambule. Munnanga abantu abamu tulowooza nti bantu baffe bali ku lwaffe batulwanirira tulwana nabo balina kye baagala okugattako Uganda yaffe ekyuke. Munnange nedda abantu abamu beefuula nti balinaffe naye ate eri ewa Museveni balya naye mu ngalo. Mathias Mpuga nsamba tubadde tumuketta ebbanga ddene nga tugamba naye omusajja ono kiki nga byakola si bye twagala akole. Naye nga tumwesiikiza nga naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akyagenda mu maaso n'okwetegereza omusajja ono n'ekitubuuseeko nti omusajja ddala ddala twamutegedde nti wa mukulu tebuhabulwa kubanga ekikola kye yakolanga ennaku z'omwezi 5 His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akomawo mu ggwanga kyatulaga wa Mathias Mpuga nsamba kyamwanika kyamuggyayo obuziina bwe bwonna bwe yali yeekwese ng'alowooza bannansi tetulitegeera oba tetulimanya. Bingi byogerwa bingi bikolebwa naye ate omuntu toba tojja kwekweka bbanga lyonna era tubategeera tubalabyeko ate naffe tubamanyi ani gwe mukolera. So Mathias Mpuga nsamba ebyokuddamu okubuzaabuza abantu n'eggwanga ekyo ky'oba osooka okunaabamu mu maaso go bannansi baakutegedde bannansi baategedde ani gw'okolera ani akutuma era meeting zituulawa byonna by'obadde okola bannansi kale baakuguddemu. Kwegamba baakwambudde weeyambudde watulaze ki ky'oli watulaze amazima ki ky'oli watulaze nti ebyaffe tebikwatako era ebya struggle yaffe tobimanyi toyagala kumanya which is okay naye tukugamba nti naffe tubadde tetukwesibaako nnyo era naffe tetubadde tetwagala nnyo obeere mu struggle yaffe era ne Mukama tumwebaza okuba nti atulaze abantu nga mmwe ng'obudde bukyali era nawe batutegeeza misana tuku ne mweyambula naye Mathias Mpuga ate gwe weeyambudde nnyo twakwesiga ne tukuwa obwaliro of opposition nga tumanyi olinabeera waffe ne tukwesiga naye tufuukidde omusota olya wano olya mu lulume ne mu luzise musajja ggwe. Kale Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi avuddeyo n'akutegeeza nti ddala ddala abantu abamu tubeegendereze kubanga ebikolwa byabwe si bya struggle wabula balina birala bye boonoonyeza baali banoonya bifo baabifuna kale mwabifuna fine naye kaakati mugenda kuzzaako ki buli kimu mukikoze bannansi babategedde babambudde omanyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nali ekintu kye tuyita okulabisa tubalabisiza mwenna muweddeyo kati muzzaako ki ensi ebakyaye oli abakozesa ensobi myaka gigenderedde akabange kalaka nga kakenderedde ddala mukyagenda mu maaso n'okumutembeeta mulimi okukolera abaana abato abakwata akalulu kaabwe ne babateekamu obwesigwa bwabwe ne babawa akalulu kaabwe kibalemye okukola muli ku musajja wakaddiye aweddeko bannansi mutulesaawo mu bbanga nga tuli mu kubuzaabuzibwa okw'enjawulo naye tetugenda beesibako kubanga naffe ekituufu tukimanyi naffe amazima tugamanyi oyo abakozesa ensobi tumumanyi era tumanyi mission ki gye muliko mmwe basajja mmwe Mathias Mpuga mwagala kuta His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ekyo tukimanyi twakisayininga ne tukibako stamp era bye mukola byonna bibalaga nti mwe mulina mission zammwe endala nnyo okusinga kuza bannayuganda naye nga byonna mubikole n'akaseera kammwe katuuse kubanga bannansi kirungi weeyanise weka era bannansi bakwetegedde bakuprovinze kikyoli na kikyoyagala. Tewali ayinza kukkiriza kutambula na muntu nga ggwe atambula n'omulabe waffe tewali ayinza kukkiriza gwe kaawedde mudda noonya balala b'olimba by'obadde ofera katusuubire nti olugendo lwaffe naawe we lukomye kubanga twakutegedde nani gw'obadde okolera ne mission ki gy'obadde oyagala okutuusa ku pulezidenti waffe
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atalina buzibu pulezidenti wa bannayuganda gwe balonda era munange gwe balinamu essuubi ate gwe tukwasiza buli kimu. Kati engeri bannansi gye twakutegedde ne tutegera n'ani akutuma ne mission ki gy'obadde olina eri obulamu bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe akago kaweddemu tokyalina ky'ogamba. Ate ono agamba ki? Ddala n'agamba operatives muganda wange. Sure. They grabbed me off the plane. The arm twisted me. Anyway. Let's get through this. Get out of my home. Get out. I'm waiting for you. Twishime. Yeah. Twishime se wiriwe. Watuzaniye omuhungu si. Muzane rero. Mulete. No, there's a limit to power. No, these are criminals. Gomanche banko. These are criminals. Gomanche banko. Sure. They grabbed me off the plane. The arm twisted me. Anyway. Let's get through this. Get out of my home. Get out. I'm waiting for you. Twishime. Yeah. Twishime se wiriwe. Watuzaniye omuhungu si. Muzane rero. Mulete. Okay baganda bange video ezo sekulaze. No, these are criminals. Olunaku lw'eggulu abantu abasinga temwasitaddeko nnyo birowoozo. Naye ng'era ebyo byennyini bya happeninze. Olaba reaction ya Mpuga akulaga ntalina na social media platform. Akulaga tina ebyabadde bigenda mu maaso tabimanyi. Ye leader of opposition. Naye n'ebigenda mu maaso ku pate ye n'ebigenda mu maaso ku pulezidenti we akulaga nti bunyumiriza awo wennyini waali. Omusajja omulabe ng'amugamba towaaye bano these are criminals bansise ku nnyonyi ne bateeka mu mmotoka ne bantwala nga Mpuga gamba okakasa bituufu. Leader of opposition nga tamanyi kigenda mu maaso. Incident ey'okubiri badeployinze omusajja tamanyi Luganda tamanyi Luzungu amanyi olulimi lumu Lunalwanda. Obwedda bamugamba nti bannaye mwagala ki maka gange bannaye get out of my place ng'akulaga tabiwulira paka Babi Kyagulanyi bwe yazze n'ayogera mu Lunalwanda nishime n'ayogera n'ebigambo awo ebirala eby'Olunyarwanda. Omusajja kwe kutegeera nti bamugamba fuluma ekifo kino bamudeployize ng'era ali ku orders. Kati omusajja lwaki takkuba emiggo Kuta. Omanyi mu Uganda abasajja abava e Rwanda bajja ne babadeployinga eno oba oliawo n'abali eno babadeployinga eri naye omusajja mumulabye nga n'Oluganda talumanyi n'Oluzungu talumanyi. Anyway tosiki ekindese okwogerako kangende direct ku point. Uganda eri mugezako okutereza ekifaananyi kyayo. Omanyi CAF yamala dde okulonda ensi ezigenda okutegeka Africa Cup of Nations owa 2027 nga kwe kuli Kenya, Tanzania ne Uganda. Naye ogenda kukakasa otya abantu abagenda okujjano okulaba omupiira, abantu abagenda okuva mu mawanga ag'enjawulo abagenda okujjano okulaba omupiira ng'osobola okusika omuntu ku kisaawe ky'ennyonyi, ng'osobola okusika omuntu ku nnyonyi n'omutwala direct paka wuwe nga tomuyisiza mu mateeka nga tafunye na stamp ya immigration. Ogenda kukakasa otya abantu nti bwe banajja mu Uganda okulaba omupiira gwa AFCON bagenda kubeera safe. Osisa omusajja ayina erinnya ku level nga Kyagulanyi n'omusikana ku kisaawe kya n'omusikana ku nnyonyi. Ogenda laga otya abantu nti bannange Uganda eri safe bw'oba osobola okukwata omuntu nga Kyagulanyi kweyo capacity gy'alimu mweyo level gy'alimu n'omujja ku nnyonyi n'omutwala direct nga tayise mu immigration nga tayise mu process nga tayise mu mateeka g'ensi n'omutwala waka. Kyogamba Kyagulanyi agenda kuva ewaka akomewo ku immigration bamukoneremu stamp. Bw'obanga osobola okukola ekintu ekitali mu mateeka bwe kityo ogenda kukakasa otya abantu abagenda okujja okulaba omupiira, ogenda okukakasa otya abalambuzi abava mu mawanga ag'ebweru nti Uganda we are safe. Ebiseera ebisinga simanyi babalira abasajja bano mizannyo games.
oli mugeza ko tereze kifananyi kya Uganda era ogamba mu Uganda buli kimu kiri okay. Abantu baluzinze flights zaabwe. Abantu babalemeseza okugenda ku kisaawe Entebbe nga balina flights zaabwe nga bayiyeeko amaje bakyusiza ba deployinze bantu balala nnyo ku airport. Uganda yagala kutegeka AFCON era already CAF yamala okulonda tiimu ze zigenda okutegeka. Nzikugambye Kenya, Tanzania ne Uganda nga tukyalina mu mbeera ya kunoonya bisaawe ki mwe tugenda okutegekera kubanga CAF tennatupasinga bulungi process ekyagenda mu maaso. Tukyalina okulaga CAF ebisaawe bye tuyina. Simanyi nakumanya oba ekisaawe kya Hamu banaakikkiriza naye tukyagenda mu maaso n'obbalaga ebisaawe bye tuyina nga Uganda bye tugenda okutegekeramu. Awo still omusajja asigala awiininga era asigala abawiininzi mu kyonna yasigala awiininzi kubanga wabanga alina ekifaananyi kyalaga ebweru n'abagaa nti bannange mu Uganda temuliimu ddembe lya kwetaaya. Najja ku airport ne bamugrabinga ne bamussa mu kamotoka ne bamutwala paka wuwe. Bino ebintu sometimes byetagamu logic. People, they have to use their brains. Osegera nti omuntu agenda okujja okuwachinga AFCON matches agenda kwesiga atya mu ggwanga mwe basikira omuntu ali mu capacity ng'eya Kyagulanyi ne bamusika ku nnyonyi ne bamugrabinga ne bamutwala ewaka. Tomuyisiza mu immigration tokonye mu stamp ekakasa nti Kyagulanyi yayingidde senga afuna obuzibu. Ogenda gamba otya ojja kera ku matoga yaffe tumumanyi tetwamu receiving. Abantu bali ku airport bali mu ngoye za leeya befudde abakozi ba airport. Okitegeera kifaananyi kyekyo Uganda kyebeesiiga. Abantu baluzinze flights zaabwe oyiye amaje buli wamu just because nti bakugambye nti 1 million match naye nga bakutomeza tewali 1 million match egenda kubeerawo. Abaana ba social media mutomeza ne mutomeza government ne mutomeza ebitongole by'ebyokwerinda ne bikola ensobi. Saawa eno kati ate balina okulwana ennyo okuzza ekifaananyi. Saawa eno balina okulwana ennyo okuzza ekifaananyi ekyo tusobola okutegeka AFCON. Mu ggwanga mwe mwagala okutegekera AFCON ng'amazzi gayingira mu maduuka g'abantu. Ebyo byonna birina okutereezebwa. Oluvaawo nga mugamba tufuna sente mu byabulambuzi naye bwe tunuuliramu eyo embeera that situation no grabbing omuntu from the aeroplane n'omutomulisa mu mateeka n'otamulinda kufuluma wali mu immigration kati gwomanyi yabadde yeetisse biki bye yaleese mu ggwanga n'omuvuga direct paka waka. Tokonye mu stamp ekakasa nti Kyagulanyi yayingidde senga afuna obuzibu. Ogenda gamba otya ojja kera ku matoga yaffe tumumanyi tetwamu receiving. Abantu bali ku airport bali mu ngoye za leeya befudde abakozi ba airport. Okitegeera kifaananyi kyekyo Uganda kyebeesiiga. Abantu baluzinze flights zaabwe oyiye amaje buli wamu just because nti bakugambye nti 1 million match naye nga bakutomeza tewali 1 million match egenda kubeerawo. Abaana ba social media mutomeza ne mutomeza government ne mutomeza ebitongole by'ebyokwerinda ne bikola ensobi. Saawa eno kati ate balina okulwana ennyo okuzza ekifaananyi. Saawa eno balina okulwana ennyo okuzza ekifaananyi ekyo tusobola okutegeka AFCON. Mu ggwanga mwe mwagala okutegekera AFCON ng'amazzi gayingira mu maduuka g'abantu. Ebyo byonna birina okutereezebwa. Oluvaawo nga mugamba tufuna sente mu byabulambuzi naye bwe tunuuliramu eyo embeera that situation no grabbing omuntu from the aeroplane n'omutomulisa mu mateeka n'otamulinda kufuluma wali mu immigration kati gwomanyi yabadde yeetisse immigration
tokonye mu stamp ekakasa nti Kyagulanyi yayingidde senga afuna obuzibu. Ogenda gamba otya ojja kera ku matoga yaffe tetumumanyi tetwamu receiving. Abantu bali ku airport bali mu ngoye za leeya befudde abakozi ba airport. Okitegeera kifaananyi ki ekyo Uganda kyebeesiiga? Abantu baluzinze flights zaabwe oyama je buli wamu just because nti bakugambye nti 1 million match nenga bakutomeza tewali 1 million match egenda kubeerawo. Abaana ba social media mutomeza ne mutomeza government ne mutomeza ebitongole by'ebyokwerinda ne bikola ensobi. Saawa eno kati ate balina okulwana ennyo okuzza ekifaananyi. Saawa eno balina okulwana ennyo okuzza ekifaananyi ekyo tusobola okuteeka AFCON. Mu ggwanga mwe mwagala okutegekera AFCON ng'amazzi gayingira mu maduuka g'abantu. Ebyo byonna birina okutereezebwa. Oluvaawo nga mugamba tufuna sente mu byabulambuzi naye bwe tunuuliramu eyo embeera that situation no grabbing omuntu from the aeroplane n'omutomulisa mu mateeka n'otamulinda kufuluma wali mu immigration kati gwomanyi yabadde yeetisse biki bye yaleese mu ggwanga n'omuvuga direct paka waka. Mathias Mpuga mu Uganda buli kimu kisoboka mbagala nnyo. Mathias Mpuga nsamba akawuka awedde mudda watulaze ffennanga eggwanga watulaze wajogwa watulaze anigookolera kwegamba gwe buli kimu ekikyo kyawedde era sisuubira nti wakyali Munnayuganda akyayinza okwesiga leader of opposition nti ye leader of opposition w'eggwanga okusinziira kye yatulagako ne response ze yaddangamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Babuwa yali amubuuzizza embeera emutuuseeko kwegamba ye oby'obulamu bw'omukulembeze waffe tabiriiko tabyagala tayagala kumanya kale omuntu ng'oyo. Anyway ensobi zikolebwa era zibangawo naye ate waliwo omuntu gwe musonyiwa emirundi egisoba mu 8 nawe n'ogamba nedda nawadde mbadde muwolereza naye nedda kati ku luno nange nkooye. Kyekyo nno esadye wali mu Uganda waffe Mathias Mpuga nsamba Bannayuganda bakusonyiwa bakwaniriza twakutuuza twakutetenkanya nnyo twamanye nti no oba oliba waffe naye munange ogumiikiriza bwaffe n'omukwano gwe twalina gy'oli gonna wagukwata n'oguyiwa n'otulaga nti ote bali bakutusingira era nga bakama abo b'obadde okolera essaawa zonna kasita muli bulungi ne bakama abo kati Bannayuganda nabo beesonyiwe bakole ebyabwe batambuze obulamu bwabwe buli kimu kijja ttambula bulungi tewali kitaggwa buli kintu kiba mu nsi muno buli kintu kibaako entandikwa ate n'enkomerero. Tukwebaza nnyo olugendo lw'otutambuzizzaako naye naffe tusaba Mukama atubeererewo atulage abantu abatuufu ababa bajja mu bulamu bwaffe aleme tulaga abantu bakyamu bokka kubanga oluusi tuba si betwagala okukolagana nabo nenda okuba Katonda batatutangazizza bwe batyo bajja ne beerimbika mu makubo gaffe ne bakola bye bakola. Anyway sijja kwogera bingi naye nga Mathias Mpuga nsamba twamutegedde ani gwakolera nawa gyagwa ekyo kimala.